abawuliza ba radio Simba mbabuuzizaako nnyo kuba radio yaffe naffe Ebusoga kuba nze ndi wa Kaliro Ebusoga nze bampita Baliraine Samuel. So bwali mwaka ogwo nafuna essimu nga banjagala Samuel nga yankubira essimu ye yali district chairperson waffe ow'ekaliro owa NRM nga n'omulala yali woman member of parliament nga bayikunsaba ngende mobilizing for presidency yali ayikusisinga na Waikoke Northwest. So ne bampeereza emitwalo 15. I was working in Kasese prison officer. Okay. Naye ne bankubira essimu because before joining nali mobilizer nali chairman w'abavubuka ekaliro that mobilization kwa simaze nnyo mu service myaka mingi. So yali yampereza sente yali Mbeza Margaret the woman member of parliament current yali yampereza sente then mulala yali Nelson Gagawala Wambule the former minister for trade na ye chairman wa NRM when district yekaliro. So when I went nentuuka I mobilized banjagalako mobilizing abakyala kugenda kuyimbira president menkikola. So wenavaayo ekaliro okuja ndikukuddayo ku mulimu Kasese by that time nali nkolera Kasese when nali nzirayo wenti tuli mu mwaka 2019 ya Museveni yatukyalira gwa musanvu awo yakyalira Kaliro na Waikoke Northwest yakyalayo gwa musanvu mwaka ogwo. Era ebyo ebintu bya happeninga mwaka ogwo. So wenamala okumobilizinga kuba omulimo nali sisiibude nali nva ku night nga ndi free weekend. So I traveled that weekend. Nga nkozesa basi I rushed kuba nali siri ku permission kuba ebyaso ya security you need to have to get a permission but when you are free you can move to initiating to initiative. Bano bo bakutegeera batya tegeera nti gwa kisobola ekiki kuva Kasese yonna okunte ati gendo mobilizing bano abakuweereza ssente bano bo bategeera batya nti Kasese ye wali asobola omulimu guno. Mukama wange abo abantu bonna benkonyeeko mbadde pira nnyo kuva mu bukulembeze mu bayuuthi ekaliro. Nze mbadde komanda w'abayuuthi era I met president for twice nga president mu meetinga era kwekyagwanza okufuna guno omulimu bayidawo oliko kati. Yes. Okay. So kino ekintu sikitulwakuba nti oba kwetuukiza oba nzamwe good mobilizer for the party because party nze nsomedde ku party y'NRM. Government yofunyemu wote ate nefunda n'omulimu I don't see why the name security sira bansonga lwaki njivaamu olw'ekintu ekitono nengamba fine ate nkyali muvubuka nengenda ne mobilizing when I was coming back nentuuka e Kampala neninyeze Kasese Mubende there is a place called Kiganda Mubende muganda wange nenfuna accident mu bus twali 7 ne tuwona abantu 9. When I Mulaga I was in Mulago for 4 months. Nga nfuka musai nga muganda wange station gendi mu ebigere bawanise biki nga I was affected internally. So when we byagira webityo kati one yansindikira sente omukazi nansindikira sente zankolako omukubira amangu ago. Yafuna information bwe basooka n'omukubira kuba twafuna accident bakyekinga namba mu simu basooka kweyonga tubadde tu communicating ne bamukubira nateekako MP ne bamugamba ono omuvubuka afunye accident ali wano Mubende. So yansindikira mangu motoka biki ne bampiikinga era nze bantwala zeeka paka Mulago. So natuuka Mulago nansasula ebyetaagisa ebyamakulu bye nali navaayo. So na playing galolo ye then ono chairman we district naja na ndaba na ye nangamba is going to forward kubanga mbadde mva ku mirimo za president okufuna accident eyo. So is going to help me to forward muganda wange sikulimba sikola ki president ekyo nkyogera president tabeerangako mubi muntu ya Mukamene naye bana abamuliko is the problem because even I reached to write to the secretary general through my chairman NRM district ababitegeerako naye muganda wange n'okuba wadde tubadde kuba nawandika ebyo ebintu nga tetunaba kuyingira na mu corona muno chairman n'anyamba n'abitwala chairman wa district oli we district n'agamba ono omwana afa biki nga nfuka musaayi
teri response eyaliyo okujjako nakubira Todongo kuba eyo ndina namba ye we have been talking with Todongo adira Lumumba nemukubira nagamba we are sorry but wetunaava mu corona wano jangu tulabe kuba ensonga zo for sure mbadde tuzimanyi nengamba noona I wrote to the Secretary General naye banaye nkole ki because it was not my fault naye nali nva ku mirimo za party so nagenda okulaba WTF Fuluma nga bampita ku headquarter that Kampala by that time era nali nkyali mulwadde nga nfukira mu kaseta ng'okyali mulago anga olubandisikyajinza olwonzeeyo emubuku ekasese kati nali ndi awo nga WT ejjaffe bayita WT nga bakwagala WT wobeera nga olina ensobi oba nga weetaagibwa ku kitebe ekitutwala ekyamakomera eyo gye bawandiika WT omukulu yampandikira ali in charge administration nangamba jangu kumbe nga my OC naye alina byawandiisa ebitali birungi kunze because I got accident ne bategeera ate naye nga ayikwesevinga kuba saamusaba lukusa nagenda okutuuka ku headquarter nfuka musaayi ndi mu kaseta era they prevented me waliwo yangamba togenda bannamawulire waliwo ab'NTV abaali bali kugira baine Frank baine they are interviewing Frank baine ku headquarter eri awo ku parliamentary opposite parliament yawo gye wali ogenda yali yafe ya prison agenda so we natuuka nali nfuka musaayi biki natuuka awo nga bannamawulire bali abangamba sooka olindeko gwe ne banza ku mabbali ate abamawulire bayinza okubuuza biki gwe wabaaki prison ekoze ki biki ng'olabika bubi ate ng'oli musirikale ng'olongaani abikugamba ebyo basirikale banno waliwo basirikale benasangaawo basikodi bange nabasangaawo obamanyi abasirikale mbamanyi